Baganda bange twagamba omusomesa gwe twagala kuki mu kitundu ku baana yoyo atunula atuse ku ddaala eritunula ku bisukka essomero era ensonga eyo etuleetedde obutakulaakulana kubanga abantu baffe tebatunula kisukka ssomero. Tusomye, musomye, mwasoma, naye nze kinneewunyisa nnyo okutegeera okwanga okutono nti okusoma kulinga okutatugasa kubanga tetusunula kisukka ki ssomero. Abasomesa bonna bwe baba basomesa abaana babasomesa kikya ssomero, results ze twagala ziba za ssomero, era kyobola ndi abasomesa banoonya nnyo kabonero. Abaana bayise batya? N'omuzadde bw'aba atwala omwana ku ssomero amutwala mu P1 abuuza 7 bakoze batya wano, amutwala mu senior 1 amubuuza 4 ya last year mwakola mutya, 6 bakola batya, mwayingiza bameka Makerere liisa abaana. Ekyo kye kituleetedde eggwanga okudda emabega. Tunoonya baana bayise batya, tetunoonya baana mu field bakola batya. Baana banyu nnyo abalina obubonero obulungi mu 4 corners naye mu global world nga balina 0. Era olw'okuba ntutunuulira bubonero, amasomero gatuuka n'okubba ebibuuzo abaana bayite, kubanga kyazuulibwa nti kati abantu bafaayo ku kuyita kw'abaana so si bakola batya oluvannyuma lw'essomero. Balina results ze baleeta mu ggwanga ez'okusoma. Abaana baffe basomye, ba inginiya bangi, ba dokita bangi, naye kikwewuunyisa nnyo okuba nti tusobola okubeera na buli muyivu, ba profesa tubeera nabo, naye nga teri kakolebwa mu ggwanga, nga buli konna tukajja bweru. Ekyo kitegeeza nti okusoma kwaffe wadde kutuyambye naye tetukugenda kutujja mu buki, mu buyinike na mu bwavu. Ekyalibadde ekituufu omuntu okubeera ow'omugaso mu field so si kuwaano nti yafunye mmeka. Era senga abazadde bava ku bintu ebyo n'okusoma kwaliteredde kubanga okubba ebibuuzo kwaliwedde nawo. Naye kati okumanya twalemala, omuzadde yeenyigira ne mukubba ebibuuzo ye yennyini abbire omwana we alabike ku mawulire nti yakoze bulungi. Ekitegeeza obwongo bwaffe tebutuwa results z'abaana banaabeera kinkya. Ffe twagala kino nti omwana owange yasingako 6 gy'ayita proud, taga nti omwana owange yakolako ekkalaamu eno nga yagikola. Kati abaana baffe basomye naye wallahi n'okugatta emmotoka nti ba inginiya kiyinza okukaluba, buli kimu ne kikaluba, naye ng'emyaka okusoma gye gwali kubaddewo twalibadde at least tulinawo tukoze eki. Naye ensonga etuleetera obuzibu abasomesa, abazadde, society yonna etunuulira baafunye buna bumeka. Yes. Hey. Exactly. Ndowooza okiraba. Kati embeera eyo etuleetera okubeera n'abantu nga tubayita bayivu naye ng'omugaso gwabwe teri. Ekyalibadde ekituufu si bazadde kutunuulira nti omwana yafunye mmeka, ne society kutunuulira nti abaana bano bakola batya. Ffo baalitunuulidde abaana bano mu field babeera batya, abaana beeno babeera batya mu field, kubanga we send children for field.
wano just luno lutindo. Kati bwe tunaabeera mu mbeera erowooza nti abaana baffe bagenda kukola kyeri mu maaso, awo kijja kutuyamba abantu okufaayo okuyigiriza abaana ebinaabayamba. Naye purobulemu gye tulina nti ffenna tusomesa abaana kubeera ba job seekers. Agende bamuwa omulimu atuule asayininge. Naye tetusomesaayo baana bakuvumbula banaatugasa. Ekitegeeza olwo twalibadde tutunuulira mu field bavumbula batya. Naye olw'okuba abaana baffe tubasomesa bagende batule mu maofiisi g'abalala asayininge, ekyo tekyetagisa muto gw'amaanyi nnyo. Tekyetagisa muto gw'amaanyi. Kati kituleetedde okuziŋŋama nti abasomesa baffe masomero gaffe buli omu tutunuulira ku results zino ezijja kapapula. Yafunye mmeka, yafunye mmeka, mwafunye obunamu mmeka, mwafunye ababiri bameka. Awo tukoma. Naye tetuka bakola ki mu field? Abasooka okubufuna abaana bammwe bakola batya mu field? Kyekyali badde question eki entuufu. So si bafuna mmeka. Kyetutegeeza nti wali badde oyagala okutegeera, si kwagala nti abaana wano abaafunye obunamu bali wabula abaana bammwe mu field babeera batya. Kyoba onoonya kyekyali badde ekituufu. Nkinoonyeza azini kati. Anti kyetegeeza bwe bagenda mu field okukola results zaabwe ziri zitya. Kitegerekese be baafulumya bagamba. Ndaba nti distance eriwo omwana wange ali mu let's say baby class oba ali mu P1 tiwalimalira walimalirayo ogamba nti amazeyo okusoma senior 4 senior 6 then mu field. Kyotegeeza gwe otwala omwana wo nga tolina kyeyagala abeere. Nze ntwala omwana okusinziira ku ssomero bigenda okumpa. Ngamba lese nengamba nti omwana ono njagala abeere ng'eddiini agitegedde bulungi. Ati awo ngambira kati ng'olaba nti abasomedde mu ssomero eryo eddiini eri mu maaso beeyisa batya nga bamaze okusoma. Abantu bakulu bali mu soso yadde. Kibula nti omuntu yenna n'obwongo bwaffe kye bugamba, omuntu yenna buli lwakola ekintu yasomera wa. Si batubuuza. Ekyo kibuuzo kinene nnyo kulowooza kulwaki bakibuuza ng'ate oli mu field. Ekitegeeza twalibadde tuddeeyo omuntu okutwala omwana mu ssomero n'aleetaaze entegeere nti abaana bano mu field babeera batya, so si bakola batya ku ffe. Kakyentegeeza nti tuve ku results zino ezikoma ku ssomero tutunule nnyo kuba result enkulu field. Si bakiri? Naam, seeka wange. Omukulu oyo yakyogera musiraamu nnyo olw'ensonga nti yayogera amazima, naye bangi bwe bafuna opportunity ebba ebibuuzo babibba. Era waliwo omu yaŋŋamba nti bw'ofulaba we babbira ebibuuzo n'otobba oyinza n'okufuna omusango, kubanga buli omu abba. Kakati gw'okulagajjala nga waliwo ebifuna oyinza okufuna ogw'okulagajjala. Naye bwe twanukula ekibuuzo ky'obuuzizza nti twali tunuulidde results wano e Uganda we tuli, bw'otunuulira results ate oyinza obutasomesa mwana, kubanga buli gwolaba afulumya atikiddwa byakola gwe byogaana omwana okukola. Gwe mulabanga obukulembeze asusse ebitabo yasoma bingi, bwe bamutwala okunnyonnyola essente za gavumenti gye yaziteeka nga tasobola. Kakati bwe tunatunuulira ewala eyo nti mutunuulire product ezivaayo zibawe ekyokukola, bwe tunaazitunuulira mu bwesimbu tetujja kusomesa baana. Kuba abantu bolabanga abeesimbu ate be badduse mu ezo offices bo bali mu kikuubo ebyokusoma babikola ki era bebazimbye economy eno, abataasoma kugenda wala. Kati kyendaba nti tuli mu kwogera ku nsonga y'okusoma oba ey'okuyiga mu environment ye Uganda eta appreciating kusoma oba ntegerekeka. Kati kyenvudde nga nti ebizibu byaffe bingi, ensi yaffe eri upside down, byosomesa bikola amakulu era bye birina okuba yensonga. Lwaki
obusiraamu kati bw'osanga mu mbeera ng'eyo gyoga nti waliwo ebibuuzo akasasi kafulumye n'otokajjaayo kwega Mungu akutunuuliza nnyo eriiso ery'ekisa n'akuwa empeera kubanga kizibu kati tuli mu nsi nga buli kimu kwega byosomesa bituufu bwe byalibadde naye biri mu nsi ensi eri ku bikukujju kati tetusobola kulinda result tugale tutunuulire product ezinaavaayo. Ekyokubiri gavumenti yennyini yayonoona amasomero kasita yatandika okugamba okurankinga P7 bano be basinze bali be basinze kati ne tuva ku kusoma tunoonya ekusomero ewa abaana first grade zabadde mmeka tizadde bwe ziti nga omwana wange kaagende eyo ne fees nga zirinya zifuuka milioni 3 milioni 2 nga nva kusomerera ku kyalo nga ndeeto yewala gye bayita enewaffe ku kyalo tebakola ki tebayita olw'okwagala okukola ekyo wekanga abaana bapiwa ntubazukusa saawa 10 za kiro sobola batwala eri ewala gye bayita kati bali abayita nga nabo baduumula school fees primary milioni 2.3 anti abaana bakola ki bayita kati bwojja mu secondary olw'okuba abayita ate be bafuna government sponsorship osanga abaana babadde basasula school fees ezisinga ne tuition mu secondary ate nga be bawa government sponsorship bana basomedde Masaka batasobola kusasula sente za masomero ga bbeeyi ate be bamma government sponsorship gabaga ate mwe temwayise kugamba ensi yo etulemye era nze nina endowooza egamba nti Allah wanaaba atulamula ebyo byemutusomesa ebyo obusiraamu bisomesa Mungu ajja bikakkanya ku mbeera ya Uganda kugafe standard yaffe bere wansi nnyo bingi babitusonyiwe kubanga twawangalira mu mbeera nga bw'okolayo halaali emu bweti obeera musajja. Salaamu alaikum. Kati mbuuza nti enkyukakyuka tuba tuligifuna ddi kubanga omuntu yenna nga ayagala enkyukakyuka ate nga ffenna gye tuyayanira. It begins with self. Gwe kennyini gwe bw'onookyusa n'omulala kwanaalabira n'atandika okukyusa olwo tujja okutandika okufuna kye twagala naye omugigi guno we gunaaga nti kino kyekiriwo tutambulire okwo n'omugujja bwe gutyo tuba tetujja kufuna kye twagala. Kati mbadde njagala tukyuse mindset tumanye nti kati nga for example twadvocatinga kubeera abayonjo mu ggwanga lyaffe bwe nanywa akacupa ka mineral water akacupa nekazaamu mmotoka yange n'akateekeeka ekipapula nenkizaamu n'akiteekeeka n'omulala n'akola bw'atyo kasisi ejja kutuuka nga terina na mirimu gya kukola tujja kuba tufunye obuyonjo. Ku nsonga endala ekya okukozesebwa obuzibu we buvudde nti tuvudde eno wansi nga mindset kye batuteeka mu bwongo kiraga soma ofune omulimu omulungi kati n'otambulira ku ekyo era y'ensonga lwaki olaba nti okukozesebwa kungi nnyo omuntu ne bw'omugala osobola okutandikawo eki ky'okutandika omulimu ogugwo akirabanga kulinnya lusozi olw'ensonga nti mindset y'enfu. Kyekyo Seeka Walusimbi hajati omuwulidde nze nina ekintu kya nava mu buto nga kinnuma nnyo era nga ne bakulu bange bwe bakinvuma nkaaba by then nali myaka 6 7 ng'ewaka kumpi nze nsembayo obuto naye nga banvuma nnyo nga abaana naye ne mukulu wange enzirako ddala naye nze mu life yange nga bwonvuma nti oli mwavu nkaaba nnyo era nga nzirayo nga ŋŋamba maama nti wamma ndi mwavu kati naye bwe mba munyiziza nga ŋŋamba nti ye nkaaba wallahi I can't forget that. Era namugani my life mami
saagala kigambo ekyo muddeyo ku kigambo ekyobwavu era nze sigenda wadde kuvuga gaali nze up to now simanyi gaali nga sigenda kuvuga gaali kuba ndaba baavu bonna bavuga ki sigenda kuvuga gaali simanyi gaali naye piki nze sigimanyi nagaana nga ndi muto okuvuga egaali nga nti I will change. Kati Seeka Walusimbi hajati kyakugambye kyekyo nze senga nkimanya nti nveeka nzije wano olw'Essande ntule n'abantu abasukka 1,000 bwe mba mmanyi nti sirina kyenyi kyengenda kola sijja lwaki nzija for 20 years mba nyonoona budde bwange n'obwammwe nze watali change kati muli bamekamu muli bameka kati nga bwe tuli wano kati mwenna abakulayi muyinza kubeera bameka muyinza okubeera ebitando right now abampuliriza. The question is government ya Uganda efugibwa ki naye ekibiina ki yatandika n'abantu bameka kakati mmwe ebitaano bwe mbanga temusobola kuchenjinga nga Museveni yatandika n'abantu 27 n'achenjinga eggwanga kulwaki mwegaya nabbi yajjanga obusiraamu tebuliiwo ng'ensi etambulira mu kiki ng'ali ogu kati ffenna tuli basiraamu gamba n'abatali basiraamu buli musajja musiraamu mu kuwasa buli musajja yenna mu by'okuwasa musiraamu ne mukomola kati bakomola kwa kyabulamu naye kyenkireetedde ekyo nti Seeka Walusimbi tiweetya bw'obanga gwe toliredde kukola enechange oba otukoze bubi omuntu yenna nabagamba you have to make sure nti olina ekikwawula ku balala make change identity yo ki ne bwobeera kati ng'osazeewo okusomesa abantu kakati mwe muŋŋamba Seeka Mukiibi aŋŋamba nti naleeta bidaa ey'okuba nti omusiraamu ayogera ku ki ku bwavu. The question is sinnatandika naye bukyantandika just spelling the word bwavu tewali bakyuse ani otyo kakati temulaba nti omuntu tesaanye kwegaya tetusaanye kugoberera bikyamu kubanga abasigadde bye bakola ffe tuyina kufaayo tukkirize tukole ebituufu abajja banaalabira ku ffe. That is a life. Kati obuzibu obuli inginiya omuntu okukkiriza okufuuka Jesus for coming generation kagamba wewali obuzibu buli omu atya okufuuka saddaaka abajja bamulabireko awo wali obuzibu naye tukkirize baganda bange ensi yonna etandika na muntu omu n'abantu babiri bali abasajja okukulaakulana ffe twegomba ensi zaabwe naye bajjajjaabwe baazifiiririra kati olweffe twagala genda kukola Bungereza twagala genda kukola America naye senga otegeera aba Red Indians bye baayitamu okubanga kati batuuka ku ddaala ffe tugende tukubayo ebiki ebyeyo basafaringa kati naffe let us suffer abajja bafune ku mirembe naye gwe oli omu olina obusobozi obusafaringa oganye okusafaringa ate ozadde abaana 10 nabo bagenda kuzaala abaana 3 kati in short tulinga abasalawo nti kiyame tusange nga tuli mu mbeera eno kakati gwe ne taata wanti yenniya gye yalina ne taata we yaniyo nniya nga gwojja okwesaddaaka nenawe oganye hadi n'omwana wajja gaana nga gwe bwoganye ojemedde jajjaawe n'ajja kujemera naye mbeegayiridde baganda bange mbeegayiridde mukkirize tukole ebituufu buli omu tandika wooli buli omu tandika wokola ki wooli nedda mbeegayiridde buli omu atandike
waali akole ekituufu tomanya tokola ki tomanya wallahi njagala mubuulize olowooza ntandise leeta okutinga alhetra al odlof bwe yatandikira n'aba naziddi naye n'olwaleero omwana omuto ajja kusoma ku lhetra naye nga yali omu Napoleon baali bameka, Mussolini baali bameka. Kati omuntu omu asobola okukola g'olaba olwaleero ffenna amasanyalaze gayinza okuvaako ensi yonna ffenna ntujjukira ntogaa teyakola amasanyalaze yali waaki naye muntu omu yakola amasanyalaze. Kati ffe ku lwaki tetufaayo naawe n'obaako nekyokoze nti oyalaze eggwanga nti ishu tuve mu by'okusoma ebya makisi zino. Abaana baffe tubatta naffe eggwanga twetta. Abaana basomye engineering ne baprofesa ba engineering balitayalinze naye tebayinza gatta motoka okugigatta obugasi senga baleeta parts nga buli emu egudde eri nti zigatte tebasobola. Kati abaana tubasomesa ki? Tubasomesa ki? Era tuwulira tusoma ebintu ebitaliiyo. Tusomesa abaana nti cash crop w'eggwanga cotton cockroach mwanyi nga ziriwa kati kwe kudda ku baana n'obasomesa round about yewandegeya nga yavaawo dda saawa ya Queen bajja kusigala nga bagisoma. Kati billahi tuddeyo tutegeere nti education tugitaddemu ensimbi naye tulinga abayiwenjiwe. Baana bayizeeyo kuwandiika nakwogera luzungu. Abaana betufulumye ebweru bangi okusinga abasigalawa abasigala. Kikwasa ensonyi n'ogenda e Bulaaya ng'omusawo agenda okukola kate mu Uganda. Ina mukwano gwe yagenda mu Almania ng'agenze kumujjanjaba sukaali. Musajja mugagga talwalira wa n'essenyiga. Kitono nnyo agenda wali mu Agakaani bamujjanjaba ssenyiga n'akomawo. Alina ensimbi. Naye agenda mu Almania ng'agenze kumujjanjaba sukaali. N'atuuka ne bamugamba nti wakoze mess wali soose n'otubuuza kituufu. Appointment ye ya leero naye wali badde otubuuza. Tabaga kiki nti dokita yagenze eggulo mu leave. N'ababuuza omanyi ow'essendi mulalaga etayinza kudda muwe tikiti ajje. Aga nti yagenze wale waabwe wala nti Uganda. Siraamu oyo yanga nti nawulira obusungu nga nti tutuuse ku ddaala eryo renjera nga Ssekkadde olwalwo enkasiza nti yoyogera bituufu. Tuswala nnyo abaana basomye naye tatubadde ddemu ssente kukola bintu nga ate basobola be babikola ebweru eyo be babikola nga bwola ne boogenda mu Bulaaya abasawo abakugu nnyo b'abayindi si bwe kiri bayindi. Kati mbeegayiridde tukyuseemu tulabe nti abaana bakoze ki mu field era bagenda kukola ki era bakola batya. Kyetuba tunoonya kijja tulongoosesa ekyo nekyoyogera nti abantu balondoola nti ono yabba nako tetumuwa nti ono mubbi. Naye osanga omwana eyaliidinga strike eyakuba head teacher olw'okuba yafuna first grade bamwana omulimu ogw'owaggulu. Kati n'omusanga yakulira poliisi lwaki takuba eggwa emiggo bwe yakubira head teacher we yayokya n'essomero bw'atakuba tiyagasa ekyalo kyonna. Pointi yange tegerekese. Kati kirungi abaana basome nga basomera field tebagenda kubeera batya mu field so sikutuna ku results zino. Kyovola nti olw'okuba ffe tukaka abaana ensoma yaffe ekyali yakkaka baana n'osanga abaana bonna nti bali abaana 1,400 mu senior 4 bonna babakaka ekintu kimu bye batagenda nakozesa. Nasanga buli mwana yenna bamukaka ekintu ekyo kimu n'abali kimu. Essomero ly'eggwanga lyonna nga likaka abaana ekintu kimu ng'ate kye babakaka obwetaavu bw'eggwanga si bwe muli.
Can you imagine olwaleero okubeera nga agriculture optional nga optional subject agriculture ng'essomero eggwanga libatwala liyimiridde ku agriculture ng'ate komparisale oluzungu kati komparisale oluswayiri paka ebyo byonna kyetuva tubikola kubanga abaana baffe abo abagendeko ba policy makers be baafuna 2 be baafuna 4 ku 7 kati bagende be bakola policy ez'ekijega oyo mulungi nnyonyonyo yafuna na bweziti oyo yasiga ku senior 6 wowe twagala otuuse eggwanga kusinga mu East Africa lisinge mu Africa lisinge mu nsi ekitwalyagadde sikufuna results era mu muje mu kisulire abakoze wonders ate tibabeera na madaala ga waggulu ago nti bayita nnyo no balina focus twagala kukola ki abaana twagala bakole ki neno kandi Uganda agriculture nebeera optional ku baana nogandi eggwanga linaakulaakulana ng'ate manyi ti ebyobugaga neggwanga 70 watt dimine kwa agriculture naye ate okugisoma nebeera optional era n'omwana naakula twakula nga tukimanyi nti agriculture gigenda mogenda okulima omala kukola musango wakeereyo genda olime wali waganya okukola wakagenda olime wali tewayogedde luzungu genda olime wali auzu billah eggwanga lyaffe terinaba kwalakinga bantu boogera luzungu lirakinga abantu abakozi era njagala mbabuulire ffe ng'eggwanga tikitukwatako how many professors we have kitukwatako abaana baffe bameka abafunye emirimu bw'abeera omuntu omu naakozesa abantu 10 atusingira profesa oyo abeera profesa wa soso yate yabeera profesa wa soso yatu oyo akozesa abantu 2 100 kubanga tulakinga emirimu gy'abaana so kati baprofesa batuyambe basomese abantu ebintu ebigenda okubagasa wano naye otunulira eggwanga lyaffe nga bw'olitunulira okakasa nti temuli mwana wa senior 4 bwetunula Uganda embeera gye tulimu nodda mu reality teri kikulaga nti wali omwana wa senior 4 nti yakoze oluguudo lwawa lwolaba lwebuuza nti abalukoze baawa yakulira ebyobuyonjo yakolera biki osanga omuntu omunyivu ennyo wano ng'akola ekintu ekiraga ng'omuntu atagendangako ku ssomero oli naakulira okukola oluguudo ne baba nga batuuka wali lwebasookeddeko ne lufa nga yingini yabadde nga wayimiridde bw'ati eyamuwadde sente tetujja kubuuza nti bebasoosozitemako ebyo si byendiko nze naye kyembagamba nti please tuddeyo tukolere eggwanga ebinaatugasa ebinabbulula abantu baffe abanajja batambulireko ku nsi ey'emirembe ensi endagaanye neffe tuli mu Uganda etali ndagaanye gye twasangawo yeeyo bajjajja gye baleseewo yeeyo bataata gye baleseewo naffe gye tugenda okulekawo abaana baffe ate then tugaye nti Uganda enyuma ki wowa kunyumira nga ne Kampala road ajjudde binnya ne Kampala road tukuli bimuli naye nga n'enkuba etonnya nemulya ne sente z'ebimuli so kati tusomesa abaana for field kijja tuyamba engineer results gye zituusiza tulabyeyo buli afuna omulimu batunula mu bbaluwa good results kadigete bamuwa omulimu naye byakolawo byange Ssekkadde ataasoma so field mugyononye nakutunulira kusoma kati abaana eno ne bafa kyovula nti abaana bagula n'amabaluwa bafuna emirimu nga eya 7 ngule eya 4 ngule eya 6 ngule eya university ngule ate tebyagula ne bamukolera embi erina kuba nnungi erina kuba nti tebyakolera baluwa ku nasa n'akola eya 3rd grade abeera 1st grade ate olina obuse buna
So mbegayiride engineer mukyuse eggwanga timwegaya kibi mwegaya nenda nze sibagamba nko butakyusa nze sagala mukyuse eggwanga nga muyita mu byabufuzi exactly nga tanava mu mbeera olabika obwongo ekyanyogeza ekigambo kiri nti wane Uganda wakati musizirize twegomba omusajja ayimirira maaso ga pulezidenti n'amugamba nasikuba n'akalulu abali maaso ge abajulire pulezidenti bamugjamu obwesigere ogali tulendekola ki wano okyogerera ku social media nereka tukola ki totuuka embeera ye Uganda mu nnamula z'obusiraamu ndala ekitegeeza nti temukitemu tebulayo balalu basulaga nti tugera kukyusa ebintu you need to be mad to a certain extent mugamba nti ogera kukyusa ebintu wa Uganda era okubuuza omusajja ali nekikyamu juzi twamugjayo twamweyimiri ate kati yaze mukuza twakitava ku musajja yagenda okujjako omusajja afuze emyaka 40 ebintu bireke kasita abantu baba nga balina kyebalya nebanywa gende eka gende kati abawuliriza emboozi y'okukyusa ebintu nga temunakyamuukiri oge mudde ewammwe yomwatunuulira abantu Allah gwanaabanywezeza omutima nakkiriza amuge saddaaka tujja mwegattako tusabe Allah amwejjana naye ku duniya jama mwemulowooza nti okukyusa eggwanga kudda mu byabufuzi la ate wano ebyobufuzi oyinza obutakyusa naye mmwe musomese abantu byebateeka okukola abantu tukole byetuteeka okukola eri tuveeyo watukwatako buli wewakyama naffe tukyama watukosa nnyo naye njagala tukimanye nti tukkirize nti eryebbwa weeriri naye we move with our wound kati ekibi know that there is a wound but we don't want to move anti weewo mukkirize nze njagala mbabuulire amasimu ge nafuna n'ebivumo bye nafuna nali sibifunangako nga neewuunya ku lwaki abantu banvuma nti ku lwaki njogera ku bwavu nga bonna bamaseeka wallahi naye kati sikyabifuna kati iye bangi nnyo bamukiiri ono yasomako tubanama mu bwavu nze sigisomanga kaliri nawandiika ekitabo ku bwavu nze sikiwandiikangako olaba anandambalaga nti wano wennyini kati nze bwe nayegera ku bwavu mukiibi ng'alabira ddala nti ono omusajja si musiraamu era hadisi ne muzireeta aya ne muzireeta si bwe kiri kakeeto
nga mulabira ddala nti naye Ssekkadde ate ngaawabye naye kati ebintu bikyuka nga mwoli okubaga nti musiraamu njagala ssente abanga abage nti musiraamu njagala mwenge ninzibega please nzaagala nimunsomera Karuuna nga nze mbatunuulira musoma Karuuna nzinze Ssekkadde basoma Karuuna Usumani bamubuuka bagenda Karuuna atali wa mulembe gwabwe kakati naye olwaleero naye njagala nkubuulire nze nange neesaddaaka kubanga tuli sabbomu obufuna bungi bampita buli omu bampita omulokole bampita banzija mu busiraamu waliwo lumu omusajja nga tammanyi oliro nga tammanyi twali tulinawo tutudde nga tuteeka mukolo waliwo omukolo gateeka nga ndi kakiiko akatesitesi kati bategeka katutuse ku speeches Sebagalo no yali awuma nabaga nti speech eyo Ssekkadde yabagiwa aliwo omusajja mukulaga mugamba oyo namulungi naye yatamira ensimbi temumuwa agenda kwogera ku nsimbi naga nti naye aliwo mmanyi nti naye mpulira nnyo buli kaseti bagimpeereza naye ayogera nnyo kuki irimu ye ajja kutuzza mu nsimbi naye nga ntudde wano naye tammanyi yamanyi nti njogera kuki kati back to the point okumanga ono nayogera nga alabira ddala byenjogera tebiriyo naye kati akola mpaka sawa 6 nze mwe mwambuuzanga nti bakyala b'obaagala okukola ennyo kati question ezo nammwe ate mmwe muyiseewo Amisa eyambuuza ye ne Idi Bbiri tasaalira mu Uganda ali Saudi nakati essaawa eno nti ne weekend tobeerako n'abakyala bo ye kati life bwetyo mwanvuma nimugjayo ebisi byonna nimumpoleza abavu bagenda tugenda kuyingirako ejjana nti mugende munsookeyo naye kakati mulaba nti kati abantu bangi batandise okwogera ku buki ku busiraamu n'ensimbi namuhaja byombiri n'abipafectinga oluzungu abatalutegeera ategeera ddiini yokka ekitaliwo olwaleero nti olwokuba nti baleeta niya mumalubi enetuwa ekyokulabirako n'amasomero amalala agagigoberera olwaleero n'agamu ge twasomerako nga tegali mu theology nga Kawempe Muslim nasosa girls gabitaddeyo nga n'amalala agameruka nga gatambuza amagulu abiri ate nga byonna omwana ali perfect gyegali ne just kumalirira neyanziza sebo sekolosi mbwetyo olina okumalirira kati esunna nze nagiteekawo kifuba era kyava akireeta nze natuula ne saabasomesa omu sijja mwogera linnya okumala 3 hours ammatiza ajjako ekigambo Islamic ku linnya ly'essomero musiraamu hajati ng'ate saabasomesa togenda kufuna kakati baami nga tukyalinga nti ako njagala nkalekeko njagala ako nkakole ki kennyini kati back to the point bannange mukkirize mumalire tokola kye baakoledde obanga awasowa olubuto ogenda mwongerako ki njagala gwe kwegamba ow'olubuto omwongerako ki so kati kkiriza obeeko nekyokola naawe okyerabaga nti olina okubaako nekyoyiikiriza mu life yo
olina okubaako nekyoyiikiriza. Lwaki mmwe mutya? Tukyuse eggwanga. Naam. Ogera ku society nsuubira ekintu kyali mu kwogerako kati alina kitandikira mu society, si kwagala kulumba byeri byekusukka eri ofaayo ki eri tolumbayo gwe tandikira eno eri wajja kugwa eri wajja kutereera kubanga bano be bagenda eri. Ingire walusimbi ingire walusimbi sekatoyogera nkitegeera bulungi nnyo. Era oli gyayogera ebya society, society etandikira waka, gwe first entity mu society, okitegeera. Kati kanti mu breaking it down kyentegeeza kikino, twogera ku kusoma era tukakasa ffenna, nze omu kubakakasa 10 ku 10 nti grading bino ebyoga nti bano abaana eno primary school yayise nnyo, eri yagudde nnyo, bisa okusoma ne disorganizing education system yonna nga ffenna tuli mu kuvuganya, buli omu addusa mwana wajje bakola ki. Kati gwe tukakasa nti oli redde nga si byakukyamukiriza ddalasa, yala okwata omwana wo omuteeke mu ssomero eritali nnyo mu mbeera yakuvuganya. Ekyo saddaaka esookera ddala teyo nnyangu, kuba olina omuntu omu owokunviisinga mukyalawo ayinza okuba yagenda nga taliyo, talina tolina wakonviisinga. Mukwata omuteeke mu ssomero gwe lyoga nti essomero lino lisomesa bulungi empisa, abaana abavaayo bonna si babbi, babeera n'abasiraamu balungi, nga totunulidde byabayita batya. Bw'ona olwana n'okonviisinga ajja ati muteekeeyo omwana, ojja kutegeera kye ŋŋamba nti si kyangu. Kati sigaana bantu kwesaddaaka, era nabagayedde abalirede okugenda mugende, naye ekitutta mmwe ku kuteekayo ekigere kimu ne giwunya ne mudda, mutiisa ffe abaali agadde okugenda obuki njagala oleete enniyo egenda ogenda ogwereyo naawe omugoberere oba kuwona lumba. Tusigale nga tukwogerako nga bwe twogera ku basajja bamandira, okitegeera, kubanga okuleeta enkyukakyuka yo jihadi era empeera yaayo nnene. Kati nze point gyenkola eri emu kituufu, naye bwe tuba tusomesa obusiraamu bwe Uganda tubabuulire reality. Bino ebintu bwe tugamba jihadi tutegeeza nti bw'ogenda mu mbeera eyo ogenda kuyita mu kunyigirizibwa, hajati ajja kudduka oluusi agende n'abaana otandike nga balabirako ku poliisi, embeera ekukalubeko ne mu kkomera oyingire, bwe kiba kisoboka n'okufa ofe. Kati ogaye nti nze mmaliridde nga bwolaba omusajja bwe yagenda endakaserera amatiza abantu nti tugende tujjeko gavumenti afaajjana, abasajja ne bagenda nga ebyokusuubira babikola ki. Kati naffe bwe tulina okulwanyisa enjiri ya kukyusa embeera mu bwavu, mu buntu bulamu, mu kusoma, obwo bwe bumalirivu bwe twetaaga, si bino byakujjano musiraamu naga society siraamu enkya n'akeeza omwana we ku marubi egye bafuje first grade 50 n'ombuuza ki ekikutwaza omwana emukono ng'osula kawempe. Aruwa natwala n'omwana wa piwano mu kisulo. Kati ekigambo kye bayita change ekirungi inginiya byogera bituufu. Inginiya atujjemu abasajja abamalirivu ddala. Inginiya si bano ba inginiya Mungu atufu inginiya Mungu atusitulemu abasajja dwange njimanyi nawe sabe yiyo gobera Mungu akufule sabe yiyo tsa Mungu atujjemu mu fe obuzibu bwo omusajja nga mu malirivu obuzibu alidinge fe tuliredde omugoberera nze ndiredde lilla akulembere nja kujja naye inginiya ekizibu kyo kiri kimu nti obutiitizi buveeko, naye ekizibu kye ennyo tosobola kubeera musawo. Omusawo ne buba batereeza omuntu okumuzinga walaga n'amuzinga kwegamba omuntu anaakola obusawo tatengula bajjanjabi abazaamu essuubi. Kati gwe ekizibu kyo buli omu omumalamu essuubi. Ali ekyo kimu. Ekyokubiri oyagala nnyo ebiwedde.
olina atyo kakati nze saagala opportunity okusanga ebiwedde walina okubeerawo ababikola. Kati nze sikuryetinga gwe nkuryetinga abalina okukukolera byonaasanga biwedde. Kati nze ndi ku saidi ndala benjogera nabo balala naawe boyogera nabo balala. Nze ntereezeza abantu bange bakukolere kyonaasanga okiwedde gwobaga tekisoboka temujja kisobola. Ntegerekese era njagala nkubuulire buli success yonna success limbo yaayo ya kigambo buti kisoboka. Success yonna limbo yaayo success weefiira mu bantu sisobola. Ekyo sikisobola, abalala bakisobola. Ani ataliggwe? Gwe bw'osoma ku Hitler nga teyalina digiri ya engineering nga gwogirina tolaba nti oba onyoomebwa nnyo obutakola kisinga kike. Kakati gw'otula Isaac Paaka gwe naye ani yasoma ennyo okubala? Gwe wakusoma ennyo. Kati bw'otunuulira nti abantu omuntu tasaanye kutya kuteekawo mbeera enaaleeta abalala obulungi, kyova olaba ofuluma n'ogenda okole nga maama n'abaana bali waka, abantu 10 bonna balinze gw'omu, naye n'ofaayo noga siddaka nga tewali mmere. Ekyo kye twagala. Ogende nti siddaka nga sikoledde soso, omuntu ove ku famire odde ku soso yadde. Ekyo tulina okukkiriza. Anti kinabudenga nti wayogedde leero wakati ebyo ebintu byetaaga kukolebwa muntu anaakole towasa ebyo byetugamba okutiisatiisa ate tawase. We are planning okusi kutiisatiisa okwo kuplanning ogende gy'ogenda nga toyina nnyo bikusibye emiguwa. Kati essaawa zino naye question yangega weeyo gy'otutiisa okugenda tujja kubikola nga tetugenze eneweya. Nakufuna opposition ey'abaana kati kyetaagwa abavubuka bana bakyali wane Makerere. Omuganda nti bw'oleetanga niya nti ogenda kukyusa ebintu ebyokuwasa bikole ki? Seeko oli mutiitizi nnyo. Question is bw'ogenda ogende wekka nkubuuziza ekikukutandika omuntu yenna woba otandika kibanga muntu gwe bazadde osooka ne bakutuuza n'otandika okwekwata ku bintu kuyavula site ne ba process. Kati seeka wange okusomesa abantu okukola ekituufu. nedda bakyusizza walusimbi fetukyusa lwansonga ekikakasa sooka olinde ngendamu ekyokulabirako ekikakasa nti byenjogera babitegeera bangi bakyusa. Inginiya bwe nayegera ebyokukola gwe wasooka okulekulira. Can you imagine? Yeyaga nti omusajja agambye tugende tukole n'agenda n'alizayininga n'atandika okukola ebibye era nkakasa kati ali bulungi okusinga bwe yali. Ekyo kyenjagala. Kati I have changed you, also change others. Ekyo kyenjagala nze. Weevuma. Ati kyekyo kyeŋŋamba. Kati tolaba nze naye ekyo kyogereka. Ekyo bwe nakyogera temwalaba okusooka nga ndi mulalu. Si bwe kiri. Naye namira pini. Era wali onyirira. Ssekkadde. Kati kyetugamba nti mufeeyo musomese abantu okukola ebituufu. Temwetiira. Ssekkadde. Yayongerako. Kati so my dear kyenjagala mmanye nti mukkirize mutandike. Be a founder. Naffe tutendeka abantu baffe. Nze wallahi bukyanzaalibwa mpaka ku mulembe guno ogwange
saawulirako seeka ayimirira mu bantu n'avumirira obutakola nga bonna batuvumira tufe ku nsimbi duniya mujja gireka mubiveeko temuli mugaso kamtaraku ze aya ze batusomera baleka bimeka ezo aya bazitusomera naye kati seeka ayimirira n'asoma kutuba baabo olirawo kati kyekyo kyenjogera nti kyekyo nze kyenjagala anje nkukutula eddala nze sijja kubalimba nze ne bwe kyetaagisa obuteebaka olunaku lulamba I can do it nkole njagala kujjawo ekigambo ekigamba nti omuntu asomye ku ddiini takola njagala kukijjirawo ddala totale mu life yange kwega saagala babuuze nti gwotugamba nti seeka asobola okukola tulageeyo nga toyina nze kati bwangamba nti tulageeyo seeka akola bagamba Usumani AbduRahman ibn Awfi be batamanyi kale mbalaga mu kiibi kati mbalaga mu kiibi kikyenjagala no AbduRahman ibn Awfi tetumumanyi tumanyi mu kiibi nti seeka naye akola era bwe bambasa amasteegi yagiranga ku bigere nadda ku booda kati ali ku motoka steegi zonna nzimanyi so nze njagala mbabuulire omuntu kkirize we can change. Naam doctor. Alaykum salaam wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga tonna bakuleeta ndowooza gy'oyagala ogamba kati oyo dokita yaŋŋamba kandyogere saagala kumwalya wadde siwabye wabula tuyiga. Omusajja oyo yasoma n'asoma obwa dokita ayina ebimukkiriza okukwata n'akugyamu amannyo gonna naye taba yamubuuza atali waddembe okusanga ng'olina amalibu gonna n'akusaamu amannyo ne wataba yamubuuza nti ku lwaki omuwadde amannyo si bwe kiri. Yaŋŋamba nti ku nsi emuntu eyasinga okumwagaza okusoma nze ataasoma. Anti wuliriza no twagala kubalaga nti omuntu yenna ne teweegayanga you can do the change. Nze nali sisuubira nti ate nsobola okuleetako change ku dokita eyasoma naye alina kyeyayogera n'okuseka n'enseka kyeddiremu sikiddamu bubi ajjukira tayinza kwerabira olyoka oyogera ebibyo. Ekigambo kye nnakugamba twali awo wabweru nga tuyimiridde. Exactly. Ne ŋŋamba neewuunya nnyo omuntu okuba nga teyasoma kiwanvu nnyo fine olina bye wasoma naye ng'ate ojja n'ononoza oba n'oyingira mu bitali bya special field eyiyo naye ng'ate obyogera okusinga ne bannyini byo. Era ne mugamba yampa enkizo era nanjagazisa okusoma ebitabo kuba nali munafu waki munafu mu kusoma ng'akulaga nti yaga akiri nnyo okufa abasawo nti omusawo twandibadde ate tusomanya omuntu okumala olunaku nga tolina ky'osomyeko naye ng'ate ogenda kukwata ku bulamu bwaki olina okubaako akapya koyigabanako ate nga si busawo bwokka wabula buli field yonna. Ne mugaso yampa nnyo okusoomoozebwa ye nga ye okuba nti agenda n'ataganjula emitu nga buli field gy'ayingiramu agigaziwa naye ng'ate bannyiniyo tetugira ki oba oliawo tetugitegeera. Indat kati nga bw'otunuulira ennaku zino abadde asomesa nnyo ku Zoom session gy'abeerako ku ssaawa nga 9 bw'atandika okusomesa ebintu bya gynecology oyinza okuza yasoma ki
and in reality nze nali neekugira naye kati yampa challenge ogenda nga noloza ku buli kimu nga ntandika okusoma okugaziwa mu busawo wali nali so limited ate nga n'amanyo ge nali nkola nali sigasoma nnyo kiri awo kati yampa enkizo ogenda okusoma amannya agange nga tegeerere ddala era seba okwebaza ate era nampa enkizo okwongera okusoma omubiri gw'omuntu gwonna nti era tolina kikasita obwongo k'obumanyiriza era n'obeera mugazi nawe bugira ki bugaziwa era seeka nkwebaliza ddala ssebo engineer olwaki tugamba era seeka yanjagaza kakati back at the point nti seeka walusimbinze kyeŋŋamba tunyiikire ku bavubuka abato gwe ebyo biveeko naye tunyiikire ku baana baffe tunyiikire ku ggwanga tujja kuligasa teweegaya you are something big nze I have that belief nange kyenga nti gwe oli muntu nange ni muntu nze okusongamu gwe olumu ng'essatu songa ku nze kitegeeza ndi big plus kyobulanga gwe teweegaya nze essatu songa ku nze so engineer doctor feeyo nnyo naam era Ssekkadde nga sinaba kutuuka ku nsonga gye mbadde ŋŋenda okwogera lumu twali nali nkwebuuzaako ku kyokkola by then nali nsindikiddwa embenda eyo ogenda okukola twali waggulu awo ne nkubuuza Ssekkadde bansindisa okugenda emubende naye nkole ntya ekibuga nga tukyagenda naye ng'olina ekigambo kyoyogerako wano lumu n'otugamba abavubuka muve mu kibuga mugende mu byalo mukole mujja kudda mu kibuga mugule ebizimbe era Ssekkadde nkwebaza nagenda emubende sinabagula kizimbe ama toyogera waawo nagenda emubende n'entandika okukola era alhamdulillah era n'abamu ku bantu beyayogerangako abalina faamu enene mu ggwanga muno era nakugabamu natuukako ku faamu zaabwe oyinza n'okwebuuza ate wewatuukayo otya naye ng'obuvumu nabujjaawo naye nga kansooke njire ki era ekibuga tujja ne tukola naye nga tugamba eri osobola okukolerayo n'akasente akatono ate nga wewandibadde nako mu kibuga obulawo tewandigize eki tewandikoze nga mu kibuga ojja kwetaaga sente nnyingi so ng'osoogenda eri n'okola ate bw'okoma mu kibuga odde osinzidde ebintu naye banga bitambula wabula nze ensonga yange Ssekkadde eri emu nkakasa nti ffenna abali wano twetaaga okolera twetaaga okukyusa embeera nga bw'ozoogamba whereby kati dalasa tekyali y'abantu batudde muno bokka naye kati dalasa y'abantu abaliwa era ojja kwesanga nti bangi ng'obuzi tebajja mu dalusi naye nga basigala basoma wabula nze nsuubira nti oyogera ku kkola eriyo kati fayini abamu nga yebaatagula ku bigere nga Seeka wa Lusimbi yagenda n'amerukira gye yagira ki era ne Walusimbi mwenyi lumu natuulako kko naye nga mubuuza ku kyemba nkola ng'otya bw'oba oyagala kubalira ng'okwata omuzindaalo andi weebaze Katonda toyogera bibi kyola bisobola n'okwogerwa ku muzindaalo ekyo ekyokulabirako kyengezaako okuleeta nti bwe twali tuli mu dalasa nga twajja okwera dalasa n'abamu nga twakamala okusoma abamu nga tukyasoma kati nga tukulidde mu background etali yakukola kankwesa ekigambo bwekityo ng'okulidde mu background etali yaki era nga ffenna layini gye tulina nti kasita omuntu obaka ofuna ebyo ekyokulya ewaka obulamu babugize eki kyotera okugamba Ssekkadde nti omuntu obeera ne ploti ya 5 ku 10 n'ogulayo ne kaprimoko obulamu buba bugize eki buba buwedde naye ng'ate obulamu busukka ku ekyo so we naye nnoonya abantu benda abantu batandise okusenvulako nengendako Walusimbi ne tukubaganya ebirowoozo bye twakubaganya nampabula nga bwe yampabula bwentyo nengenda ngattiriza ilimu eyo naye nga Ssekkadde nze kyeŋŋamba kiri kioba okwandibadde okusaba kwange gy'oli nti ojja noyogera kukola naye ng'abantu abasinga tetumanyi betuteekeddwa kugira ki era olusoga nti omuntu ojja kwesanga nga sente zeweetaaga okutandika nazo okukola oba nga omuntu akwesa leero nga sente zakusasula nyingi nnyo okusinga ezi yatandika okugira ki
kati omuntu ojja nobeera n'akakadde nga kamu oba emitwalo 4 oba 5 naye mu butuufu nga tomanyi kyoteekeddwa kugira kino osanga oli nga newatutuddwa lwalina obukadde nga 2-3 naye nga tamanyi atandikidde ku ki ate ng'eri omuntu nga bw'okwata emitwalo katugeze 80 n'ogamuwa wagenda okuyitawo emyaka 3 nga tosikyasobola kuteeka kigere wagize eki waalinnye kati seka ye challenge tulina nti ojja noyogera kukolera bangi tukyamuka n'owulira ng'obuguma n'owulira nti ogenda okuvaano nga muli weerayirira nti sigenda kuddawa omwaka gugenda okwetoolula nga omuzigo gwe wali osulamu era mwokyagira ki sinakindi nga tojulira muzigo gusingako kwogwo seka nsinga oba ogezaako nti fayina okubiriza abantu okukola tukole naye bakole kisi dokita oli mutuufu nnyo 100%. Era ekintu ekyo nze nali nkisabye mujjukire nabaga nti kyemuba mukola ekisinga obulungi buli alina kyakola mwerambule mutandika okukola ki okwerambula buli abaddeko nekyatandika akole ki mufuneyo kiseera kyemugaa nti tugende tulambule gundi yatandika akantu kano abagende nakatandika bwende kubanga abantu abasinga tujja nitulooleza mu binene. So don't wait to be big to start. If you are big, why do you start? We start to be big. Siwa kiri kati wona alinda nti ofuuke munene no nze mbasaba mutandika okwerambula ntegerekese kati mutandike okwerambula ntegerekese mutandike okwerambula gundi akola kino mugendeeyo mulabe era ekyalibadde ekituufu ekyalibadde ekituufu emisomo ng'egyokukola gyalibadde ne mu fieldi ya kukola mu fieldi ya kukola kati nga bw'otwogera nti banne mukole nze nalibadde njogera nammwe nga ndi ku mulimu ewange nga bwe mbagamba nti mukole kino kubanga bwe nkutwala nga nze nyina ebintu nga 4 byenkola nti wano nkolerewo kino at least naawe olondako haafu yakyo nti nange nsobola okutandika kino so nze ndaba ekintu ekikulu kye tulina okukola kugenda mu field kulambula mwe mulowooza kulwaki babasomesa abaana geography babatwala ku lwenzi oli wenyi tibabaga wabeerayo akasozi kawamu they take them there mu field wake n'alabirayo nti akasozi kabeera bwe kati era kyobola nti senga badokita bayiga theory babeera mu kibiina ne bayiga okulongoosa twalibadde tufa ffenna bebalongoosa ennaku zino emyaka nga 5 omulamuzi ng'awoza musango gwa ttaka n'atagenda ku ground kulaba kibawoza kyeki ensala y'emu ku nsonga y'ekisolo kisazaamu tagenze ku ground. So nze ekintu ekyo nkyagala nnyo buli alina kyakola atuyite ntegerekese akole ki atuyite atugende nti bannange nkola kino mulaba I do A B C D tugende tuyige naffe tukwongereko bwe tuba tulina kye tumanyi ntegerekese. Yes, abalina chance eyina emirimu nga gyabwe kubanga oliwo abalina ebibakola nga talina bulukusa lutwalawo baki bantu tinkola wano nyinawo nkola kino naye nga talina lukusa lutwalawo bantu balala n'abalina chance etutwala oba olima butiko oba olunda nkoko kola tujje naffe tulabe tuyige ntegerekese competition temugitya ekituzize emabega butabeerawo nakatale tetusobola kujjuza butale kyola nti tetusobola kukulaakulana wanoffe ebbanga ly'omala ng'okola weka n'oliyeka n'eriyeka gwe kyokola kitono tekikusa katale ne bw'aba muntu ng'ayagala omusapurayinga tokirina kimalayo ojja kumusapurayinga omulundi gumu enkya nga tosobola naye bwe twetemamu ono n'akola at least tusobola okukola ki competition temugitya competition nungi nnyo ekyo kyensuubira. Ekirala nze kyendaba kyenyinza okubatiisa tubamu n'abantu nga banjawulo naye tuba mu byaffe byakusoma timukitya kubanga ekyo ti oli abatakoze musango abatakoze muki
takoze musango naye ekituufu kiri seeka alitandika ku mulyango gw'okukola abataali mu field kanze sigwe nsomesa gwa kusiiba ate sijja kubatwala kulya nina kubateeka watali mmere era mu mulyango gw'okusiiba seeka kakati yalibadde tatuwa caayi siba kiri twalibadde tusiiba ki njala naye nga ekituufu kiri please practically tugende mu field tutebe bannaffe bakola bwe mulituuka ku mulyango gwaki ogw'okukola sinza nti ngusomesa isi kati bwe mulituukayo asobola okuba ggwe nze kyendowooza nedda sigambye nti sheekh ngambye alisomesa the word kusomesa teina kakwate na basheekh buli omu asomesa kyamanyi gwe tosomesangako bantu kedo oli sheekhe mu kedo jangu otusomese kedo kiti okusomesa please olaba Abu Hurayra yasoma ku sitaani Abu Hurayra Ibilisi aliko sheekhe wa Abu Hurayra kati butya gwe bw'otaagala kutusomesa kati gwe okugenda n'osomesa abalala ffe n'otatusomesa abali wano obeera otulyaza amaanyiza ng'ate ffe banno temwegaya nze nama nti ulira nti omuntu abeera n'obukadde bubiri tugambe gwe musaala naye nga tamanyi bw'asobola zikwata kubanga oluusi enkwata eno yeereeta obuzibu okubanga tuwangalidde mu bwavu buno nga bw'amanya enkwata ya ssente buli kimu kigenda kutambula nga bwe kirina okutambula obulamu butereere hajati oli mutuufu naye anti omulyango ogwo sinze ngenda ogusomesa nze ndi mu kusiiba nkyali mu mpagi za busiraamu kyanzitandika myaka 2 kati ndi ku yakuna 29 ndi ku mpagi yakuna kati bwe ndibalira ntuuke mu nkolagana y'ebyensimbi maama abalibeerawo baliiga naye nga bannange nze kyensaba nkitegeeza nga ate ndi mutuufu ne bw'oba olina akasomero ka nasare kewakola tekasi tugende tulabe nti omuntu asobola okukola nasare n'avaayo kubanga kikyamu nnyo okubanga twemanyira wano tulambule tulabe nti omuntu asobola okukola nsobola okukola kino nsobola okukola kino nange nsobola okukola kino ekijja kutuyamba nnyo olaba abakyala bateera ne beerambula balaba ebibiina ne bagenda ne balambula enteemu siba kiri nti twamuwa ente tugende tugirambule exactly embuzi yaffe ey'olulyo gye twamuwa gyeri so ye idea yange era nze I do believe nti senkaka keetu this year ndi mujuvu nnyo ne Allah wanaatuwadde next year that is 2003 2000 what 23 nze mujje munambule I provide transport food omulaba abasomye mubalabye allowances nze mutegeke mu Allah wanaatuyambi mu nnaku ziri abasinga balina nnyo mu holiday mu nnaku eza ennaku December eyo tutegeke December seno the December eri inshallah no I'm busy why ntekewa
ngambye ambize omwaka ogujja insha Allah mu myezi gwo 12 mutegeke ate nze nkolagana na long term project kakati ate nze mbagambe mbateeke ku short term insha Allah 2023 mu December tugende tulabe just Uganda ukam tulondayo okumpi anti ngambe tulondayo okumpi tujja kulondayo okumpi insha Allah so nze kyeŋŋamba tufune olunaku tugambe nti ku luno tetujja kusoma tugende tulabe kubanga namwe ekizibu mujaga nti naye Ssekkadde oyo ayogera yakola siba kiri yakola ki akola si kye mujja okumbuuza namwe kati inshallah namwe mujje tugende mbalage byenkola inshallah you start